Yes, Spark TV ko chali Spark Makya twagala okubaza okubango chali naffe onakola lwa kutano kimanye bulungi nji tuwumba ebibadde mu wiki ebikoza amawulire ebyetisse wiki netubaako bye tutaganjula ne tutanya nga adine philosopher Kasozi Samuel era jago bategeza nti akalidde kitebe enjala kyekalira mu lubuto sebo tusanso kulaba nate lamusa kola eba Spark TV. Yes, nga bulicho jamwe basabalayo baffe ko Spark mukoza kya tendo nnyo mukoza kya amanyo ogezaako okunoonya okumanya eggwanga buli lwe tubeera n'abalonzi abali informed tusobola okukola decision ennungi so twane nnyo okufuna kye bayita informed electorates wojja okulaba nti n'abantu balonda okusinziira ku nsonga abantu ne balonda okusinziira ku busobozi ne be balonze era waliwo ekintu ekinnuma abaka ba parliament mweddeko nammwe abalonzi buli lwawulira omubaka ajja n'akugamba nze omulimu ogwange gwa legislation kutuula mu parliament goba kasasiro temumuwa kalulu kati gwagira bana abagamba nti nze njalinya ku mmeeza omubaka wa parliament emirimu kye gina kubeera composite nga wolaba amasannyalaze composite otegeeza ki composite having many functions nga wolaba kujiri ena ejiri stipulated ejo babalimba bulimbi house galo bamuleeta nga agenda kufumba mmere tebafuuka mu maka ne bafuukira n'embaga ne babakuba bayala n'obuliri ne babukola naye emirimu gy'aba house galo mweguli ogw'okwala obuliri wabula batugamba where necessity commands there is no law kasita necessity obwetaavu tewali teeka amateeka kumpaki ogazabbali budude ettaka liyise omubaka pamwe ngoga emirimu gyange gya legislation sijja kufuna kuhayalinga grade gyewo bintu tegeeza kati abalina za ambulance obeebaza bakola kyatendo nnyo omubaka wa parliament buli lwowulira oli ajja n'akulimba mbu omulimu gwange gwe guno kiwedde oyo mubbi talina byagenda bagati ewafeeyo mukasalozi yasere yatuwadde ekimotoka ky'amazzi nga tuleeta ku mazzi amalungi ne tuwona amazzi gana amakyafu naye kasita yawangula akalulu tuwaddamu kirabako naye wali mu kampeyini kyakolanga nnyo waliwo bali bakola enguudo nyefufu nnyingi waliwo abatakolerako ddayo yadde ne mu kampeyini so kaakati eri abalonzi tulina kwongera kubanja nti mubadde mutuleetera kimotoka ky'amazzi kaakati tetukyayagala kimotoka ky'amazzi twagala luzza olusime fe abalonzi tulina kwongerako nti tusobodde okubagaininga ne tumuggyako ekimotoka bw'anaava ku bukulembeze tetujja kifuna kaakati twagala luzzi naye olw'okuba naffe tetulina balonzi bali informed netuddayo ne batuyimba obubaka wa paalamenti emirimu gye kutula butuzi mu paaliyamenti byakiyaye kiva eddinda yazimba eddwaliro ebuwenge olitunako n'onyenya n'omutwe ebuwenge ye teyali mubaka mu paalamenti nga yasobola okukolayo ekyo nati yali mu buyinza kabineti yagimalamu emyaka emeka nga buli lishafu abeerako kankubuuze atuula mu ffumbiro we batuuka okugabula talya naye afunayo kafunye yadde toli mu gavumenti we batuuka okusasula omusaala ofuna omubaka wa paalamenti okwatako kasaala kakatono n'osasula abantu oba ofudde omusajja baali bamuyita Michael Bloomberg y'omu ku bagagga mu America yali meeya we New York we yabeera meeya we New York yagaana omusaala gwonna ogumwa nga ssente z'omusaala azizza mu bantu omubaka wa paalamenti ofuna miliyoni nga 36 bw'okwatako 10 n'okolako akantu ddala abantu bafa so tebadde obalimba mbu n'omubaka wa paalamenti alina gwakuteesa buteesa gwokka house gaala akola ogw'okufumba bamaliza bannaalongo olwo osaana agamba nti yababba yeyanziba omusabye ku ssente wamwagateeka musako mitwalo nga 10 nabagambe yababba yeyanziba tulina bukakafu ki nti yakubba fono jabuzo oyogere mbwe yababba yeyanziba ffe tumale gakkiriza yakubbirawa kampeyini zitambula nkwewunyiza naawe sebo music omutegeera mpulidde ogamba akasajja ku radio kali kayimbi ate nga natandise okwanalizinga ate music yali muyimbi omuntu asobola okuyimba nga osobola okukijja mu luyimba ate n'okifuula mu documentary obeera muyimbi nnyo then wulire eddoboozi olowooza sitaani ki ekyamufuula ow'ekitalo yeejimbe mu Katonda yali ayimba amaloboozi 12 okuyimba kwagenda wala goloza lwaki Kyagulanyi ettutumu aliyina okuyimba buli muntu candidate buli lwe wegattako ka value Kyagulanyi ekyokuyimba ekyo kyokka kimumala okumufuula household commodity buli mwana amuyimba olwo yageze primary school ne babandula gate sebo obwala ne bufuluma
wegaseeko commodity. Reagan yazanya firimu kyamuleetera okubeera ki president wa America ng'alina kyatunda. So abasajja abo tubeebaze bammoza abo nti bayambye nnyo eggwanga enlighting music ya playing party nene mu biseera bya Pesaidi naddala nnyimba eziri patriotic. Okay. Campaign oziraba otya kubanga tuyingidde wiiki eyokusatu tugatandika wiiki eyokusatu y'ababaka parliament n'abali ku mutenda gwa gavumenti ez'ebitundu naye n'eza president zitambula Kyagulanyi wamulengedde ng'agwa yakawunga yesuze mu kaloogi nga ekitanda kiringa akatandaalo k'emmuli n'atulagawo yabadde alabisa oba ddala egundi eyo wekiri ekapitoola gye yabadde kati ekintu kino Kyagulanyi pakwaki yabadde pakwaki ekintu kino Kyagulanyi kirinako advantage za mirundi ebiri. Mu politics waliyo campaigning strategies bbiri. Waliyo kibayita progressive strategy ngenda kubannyonnyola biki bye ngenda kukola. Progressive strategy. Nebeerayo ne regressive oba retrospective kudda mabega. Mwe mwayonoona Luweero triangle, mwe mwali ente z'abeeruweero, mwe mwakola ki zonna strategy. Kati gw'olondawo strategy kigujojja okukozesa n'ekutunda ennyo. Kati Kyagulanyi mu kino kye yakozesa strategy bbiri omulundi ogwo. Yakubye binyo bibiri ndejjemu. Progressive wabula ekibulako bo kukyogerera nga nuupu. Ne bakyogereza ne kiwawaala nnyo. Yes, singa babeeranga n'abantu nga bafe abasobola buli kamu okukajjamu advantage. Advantage nene ya Kyagulanyi lwaki? Essaawa eno gye yabadde Arua manifesto yali badde ataddemu housing policy. Ku kye twalabye ng'asula obubi mu biku mu biyenje bwe nzija mu bukulembeze housing policy ngitereeza. Yes. Tugenda okulaba nti teri muntu asula bubi nga bwe nasuze. Tugenda okulaba nti leisure and hospitality sector tugipromotinga. Yes. Lwaki omuntu asula mu lodge nga akasumaali ke kaggala ogira obugizo oti kasumaali nekakuggalirayo. Poor standard of living. Awo Kyagulanyi yalaze engeri ensi gyesulamu. Yes. Then retrospective politics olina okuddayo balage bino byonna naye bitutuusizzaako nti ono ali mu buyinza ne mukuba. So kyakomye ku lwakubiri kaakati awo kyekizibu eky'obutaba na campaigning team na think tank. Think tank eri luzira omu ku babadde bamanyi okwogerera ebintu naye abadde ayogerera kibiina sigulu. No, political parties zirina okulirayinga ku think tank. Mu political party muteekamu abagezi b'ekibiina. Yes, buli kamu tukafunye tukaggyemu tutya advantage. Kyagulanyi yasuze mu kaloogi mu kitandikiro okwo mukyogerere wiiki namba self confused room ne mukapangapangako ebigambo. Yes. Olumalawo ng'okera nkyango gyeyo abasajja ti abasajja bano bonna balemeddwa okuwasa lwa kusula bubi amaanyi g'ekisajja tebakyalina okusula obubi kubakosa nga mubajjayo ezo zonna effect nga mulyoka mukuba omusajja ku ekyo ojja kulaba nga bagugumuka bali mu gavumenti nange to housing policy national gundi construction and biki tugenda teekamu ssente bwe zityo nga wosiko walinze. So kino kyabadde kirungi nnyo ekyo ekirala kipromotinze nnyo Kyagulanyi. Yabadde tagoberera nnyo campaign yageza anoonye ekifaananyi ekyo. Get interested. Yes. Omuntu yenna presidential candidate oyina okufuba okukola ekintu ekinaakutunda. Bakwogereko. Tokkiriza kukola kantu kagenderaawo. Yes. Bw'oba walidde akawunga muyina okukalaba nti ddala omusajja yakalidde ate okalyeko akawunga neddani magiki okali osooke n'okwesisiwala weesisiwale naye ng'amazzi galinga munaanaasi amazzi galinga gakoya akawunga kati kitegeeza badde basobola n'okuzimbira ku ekyo ate kaakati awo n'oyokodda ne kuki ne ku poliisi ey'okudistributinga amazzi regimu eremeddwa ne mukikozesa. So abantu abali ku opposition advantage gye baba nayo nti nno buli kibi ekiguddewo mu kisibe kwali mu bukulembeze. Bufaransa Louis the 16th bamuvunaana ne ku winter yakuba emyalo gimasayuze Bufaransa wonna nga si yaleeta winter naye bamugamba lwaki mwali temukola emyalo bulungi nga ne musaya bya winter mulina ebimeeri ebisobola okusaanuusa omuzira oba nga mulina amakubo ag'omusobola okuyita ebbali Biden mu 1700 bakivunaana kabaka olwa winter. Omuziro ogwagwa ne gukube baguvunaana ne President Museveni anenyezebwa ku mazzi amabi ge banywedde anenyezebwa ne ku mbeera bwetyo.
naye ate waliyo theories za njawulo lwamu bagamba Kyagulanyi era yanoonyezaayo era akagundi akabi ennyo mu kibuga egundi ebipakwaki tewaliyo hotel nezitegeerekeka kati nga theory eri awo kuba akayunga ndozo okalaba kalinga ate akalo kalina kuba keeru naye ate akawunga kalinga ate akalo bw'otunya akatanda ke yabaddeko kalinga akatalo k'emmuli bagamba nti era yanoonyezaayo kalooja akabi okwagala kulabisa gavumenti mupakwaki temulimu hotelo nnungi kati ate ne wabawo gundi theory endala ngolaga babadde bavubuka wano bagamba ffe twagenda epakwaki munnange hotelo ziggwawo mangu era bw'otabuukinga aliya olwokuba simanya abalambuzi biki nga balina engeri gye banyumyamya naye nze sibitegeera theory zonna zibeera ntuufu era zikola okusookera ddala wogamba nti no twagenza ebifo ne bibula we tusula kitegeeza gavumenti olina poliisi munapromotinga mutya tourism omanye ebyobulambuzi ebiri ennebi biyitirivu genda olabe GPR nera bongo we bayawukanira GPR bamaze okulwanagana olw'embira omwana woli yamira embira ne bawukana GPR bano ne boolekera eno we bajaluwo ne beeyongera paka Kenya bano ne basigala abamadi baani bonna awo waali baddewo monument kituufu abantu abaaliza okuyiga ku history awo baali badde batuukawo bagenda kusulawa mu hoteli bwezityo government nga mumwogera mugenda promotinga tourism ng'abantu bakyasula bwe batyo mu protecting gains kikaaki so ebeera weakness mulina okulaba nti no tourism mugipromotinga then ku kiki kyemugamba nti no bagenze nga baagala kulabisa obasuubira omulimu gwabwe mulimu ki era kulabisa definitely balina olabisa ali mu buyinza mwe mulina okulwana okulaba nti no wano we baba banaatulabisizaawo katugezeko kakati gavumenti singa ebadde ngezi ku ekyo kye yakoze mwali badde mu video yawo ne police ku housing police nti mu kisanja ekiddako ne muzisikiza bano ate n'abantu baali badde batandikiddewo housing police ne tugireeta tetujja kudda kusula bwe tutyo eyo yali badde achievement nene propaganda platform y'amaanyi Obama ekyamuwanguza akalulu ka America yawa acceptance speech mu convention y'aba Democrats okugamba nti ono yagenda okwesimbawo yajja n'ayogera ku maama we bwe yafa nga talina insurance policy yonna esobola kuprotectinga oba esobola kumuyambako okufuna bujjanjabi Obama yakyogera n'agamba natuna maama ekiro kyonna ng'abikkula insurance policy anoonyewo esobola okumuyamba afuna obujjanjabi teyaliimu era yafa emyaka 6 emabega sejja kukkiriza muntu mulala kufa bw'atyo yaleeta Obama Kkampeyini so kakati ne kakati Trump yajegezezaamu teyamulemye okujjawo so kakati awo kyali badde kikola ne bakozesa tulo eyo nga propaganda then ne balaga n'endya embi endwadde ezisinga ziva ku ndya mbi tunulira akawunga ako mazima ddala akawunga tunulira ekisepiti ekyo kale ne baba nti bakikoze deliberately gavumenti oyina policy ekikundya embi eyo obusepiti babujje busirizi n'akawunga bayinza okuba bagweza namba 3 omanya akawunga kano lwaki namba 3 akaliko akakuta ani ayina policy zirina okuziyiza namba 3 obutakubibwa gavumenti wetubanga twawayo rights zaffe eri gwe otukulembere waali badde ng'olina okuteekawo standards America balina kibayita Food and Drug Administration ye managinga buli mwendya eddagala ebikibe namwe muyina woki twali badde tulinawo Consumer Protection Unit wanonge yes kuba tuzinawo amateeka Consumer Protection naye buli lwe muba n'amateeka amangi n'obutakola twali badde tulinawo unit nga yegende sampling abantu bye balya obuwunga bwa wano bateekamu ebikongoliro ebinyeebwa bateekamu ensigo za ffene muzigo batekamu amenvu ebyo byonna ne mubitunuulira kakati omusajja wabirabisa nga muddawo omwogera yabakubye kayate President Museveni abakubye yagambye Kyagulanyi Nandala Mafaabi Mugisha Muntu Mubaraka Munyagwa tebalina kye basobola bagamba temubawuliza balina omukisa babeera mu parliament okuba ko bakyusa nagamba wakiri nandiddiramu Kasibante n'abalala naye abo baliko ne mu parliament lwaki tebakyusa bagenda bagamba abantu tibiganye teri muntu atasobola kubaako na kyakugamba n'omulalu ne wajja ne yeeyambula ofunamu ekyokuyiga mu kweyambula kwe tewaliwo otosobola kuyigirawo nga mulalu manya nti mulalu ate mbangira yiga muki anti ojja kutuuka oyigemu oga nti bambi abantu bano mu kweyambula nga nze bwenti okubeera obukunya yembeera gye bayitamu ojja kufuna poliisi ku balalu tuyigire kwa amawanga galina kye bayita disaster tourism ettaka ligwa ebuduuda ne bamala ne bazimbamu ekijjukizo
mukufa kw'abantu. Nefe tuongera kuteekawo So buli kimu tusobola okukola ki okukiyigiramu. Kaakati nabano gamba nti bakasiba nti bali tebalina kye bagamba obeera olimbye. Osobola okulaba ku bakasiba nti n'otula engeri gye bakampeyininga oba n'engeri gye batalina idea oba ne ideas ze balina n'obayigirako noga nti bambi kasiba nti yayogedde ku kintu kino n'omuyigirako. So president wogamba nti nabo tebalina kye batugamba, tebasobola butala nabo kye batugamba, balina kye batugamba. Bw'ogamba nti baali mu parliament ne batabikola bye baali balina okukola, ffe batugamba nti the bad system can beat a good person to the maximum. Nti enkola embi esobola bulungi nnyo okuba omuntu omulungi. Parliament yaffe bweri awo ne wogireetamu Yesu ayinza okulemwa okuyisaawo ebiteeso. Ate owakana ki? Yesu tomunafu yanyatefu waliwo ezisobola kukkiriza philosopher. Olumu nsirika n'enkuleka buli. Yesu ye yali 15. Yesu najja mu parliament n'emulema okubaako kyakyusa. Ebiteeso ng'eyina bano ababaka ba parliament NRM eyina 5. 3 mu something. Bwe bajja okuyita ekyankwanzi babawe ssente. Tegeera bakyusa obwongo. Yesu nga naye yatuuka n'amanyi abantu be yadiringa nabo, yatuuka n'abalangira mungobera si lwakuba mwanyumirwa byenjogera wabula okuba mwalya. Ani asinga okuliisa wano mu parliament? Ani asinga okuliisa? Olowooza Yesu najja n'avuganya mu kuliisa. Akati kyengamba gwe fyose togamba Yesu naye wajja mu parliament ya wano ng'ekyali bamuliisa n'asirika asobola okugaana ne bamulemesa ebiteeso ng'ekyalimu enguzi eno. Bajja kugamba nti okuyisaawo ekiteeso bwe kitugenda kyankwanzi. Batuuke ekyankwanzi baleete ettooke Yesu abuuze lwaki. W'ogaana olikwata ekiteeso bakiyise nga toliimu. So kyenkula system weeba embi ekuba abantu abamugisha muntu abo bonna abaani system embi yabakuba tebasobola kufunctioninga bulungi. Atwagala okwebaza Katonda President omwagalo w'abangi Kaguta Museveni ayinanga akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka yasonyiye abasibe naye nga kyagire mu kiseera nga wali abasibe nga retired Colonel Dr. Kiza Kifefe wa University n'abasibe abalala abakwatibwa ne gyebuli n'okubanga tebayimbulwanga. Yes, what do you make of that? Okutwalizaamu ekyokusonyiwa si kibi kyaleetebwawo kitya presidential prerogative of mercy oba pardon nti okuva yali Emperor Justinian yafuga Roman Empire nga yakagolwa around 720 yaddira n'asalira omuntu omusango nti bamutte olw'okuba yasse munne. Njaga ekintu kino kitegeere bulungi lwaki abakulembeze baweebwa right eno okusonyiwanga abasibe nti nno baamusalira omusango olw'okuba yasse munne ne balagira bagende bamutte. Baba bagenda okumutta mu kkubo ne basanga gwe yasse nga mulamu yali yabula bubusi. Baba mutwala kalabba bamutte olw'okuba bagenda kalabba ne basanga gwe yasse bamuvunaana nti nga mulamu. Tiyonso sifanga gyendi. Ne badde ne bagamba Emperor Justinian omusajja gwe batusindise tetumusse nti lwaki anti gwe babadde bagamba nti yassa tumusanze mulamu. Emperor n'agamba ani aswalira wano n'agamba mugaana muti okutuukiriza ekigambo kya Emperor babatte kubanga emitwe gy'amawulire gyali gijja kuba enkeera babatte. N'alagira abasirikale abaganye okutta ne babatta. Tinooli eyali gwe bagamba nti yafanga gyali naye bamutte. Ole yali yagambibwa bamuttire ddala afiire ddala kinywere. So kaakati awo we baava ne bagamba no sisitimu z'amateeka zisobola okukola ensobi. Tuteekewo we wava origini y'abalooya y'entandikwa y'abalooya. Omulimu gwa looya kujja kuwoleeza abantu bano kulaba nti obataasa olw'okwewala ensalawo embi ez'abakabaka ne justice system. Kaakati ate ne justice system ne bagamba ekola ensobi. Katuteekewo president singa abeerawo ensobi ezikoleddwa mu justice system asobola okutaasa. So kakati president aweebwa prerogative of mercy nti asobola okusonyiwa abantu bangi bambi bakoze emisango oba bavunaaniddwa nga tebaalisaanye kuvunaanibwa. Ewaffe Nakasongo eriyo omusajja baamusiba emyaka 15 baamusibako omusango gwa kureepinga musawo n'amusiiga siriimu kyokka gwe baasiba talina siriimu. Tobanga nyimiza kina Uganda nedda gyali anaatera n'okumalayo ekibonerezo kye myaka 15 baamusiba yareepinga Nansi n'amufunisa siriimu naye eyareepinga ne kaakati mulamu ne baamukebera talina siriimu.
Bajja ne baddamu ne bakera oluvannyuma lwa myezi 3. Bamukebeza nga bamaze okumusalira. Yes, bamukebeza ng'omuntu munene naye ng'omusango olwedde gwakola ki? Gwasalibwa dda. Ate gwalimu ne influence, gulimu abakasente bakayanira kibanja. So abantu we batyo bajjudde mu makomera. Therefore president intervention ye we yeetaagisiza ku bantu bwe batyo. Nti ono baamusalira omusango wateekwa waliwo ensale yali enkyamu. Bateekwa okuba baali beekubiridde. Bateekwa okuba nti mada tewaaliwo gundi Malis afowa sout. Kali nga wolaba gundi ono Sebufu owa Payini. Sebufu owa Payini baamusabye emyaka 18 I think. Naye nga wootunulira keesi omusango gwennyini ogumuvunaana kubanga mwalimu n'omupoliisi y'omupoliisi paka kati alya butaala. Ate ne Sebufu teyaliwo we battira omuntu. Wabula bagamba be yali nabo be baakola ogw'okumugyayo omukyala ne bamutokyalinga ne bakola ki? Sebufu se yalimu mu baatokyalinga. Ate baba teyalimu ate omusango gubagutanga gwasinga ye. Ate wenkugambire n'omupoliisi yalimu tali justice system yaffe woolowoleza okwepuruvinga nti oli innocent kiba too late. Waliwo akagero nti enjovu yasanga akaweewo kadduka, okamanya akaweewo kafaanana embuzi. Yakasanga kadduka n'ekabuuza gwe kikuddusa kiki? Nti bakwata embuzi eyo nigwata atali mbuzi ekikuddusa kiki? Ne kagamba nti ku justice system yaffe woogendera okwepuruvinga nti toli mbuzi ng'omazeeyo emyaka 15 mu kkomera. So kati abantu nga Sebufu. Yes, bali badde basonyiwa muddemu mutunule keesi z'abantu abo. Ddala waaliwo Sebufu ekyali kibabbisa simu kaadi ne kibabbisa simu ne kibakozesa kirwaki byonna ebyo byakola at the same time. Lwaki mutunulire ku history tewaliwo nkayana kusonga z'ebibanja kuba waliwo ekibanja awo ekyolekanye ne Payini. Yes. So musooke mutunule ku ekyo walibeerawo motive endala ereetera omuntu ono okubeera mu kkomera. So ogenda okumaliriza ng'abantu bangi bali mu makomera. President Museveni kyalina okukola essaawa eno abantu abasinga abalina obusangosango baali badde basonyiwa amakomera gajjudde. Naye ate ku ekyo kati ng'ekya Sebufu president kigambibwe bakimanyiddwa era kitegereka nti yali muwagizi abaali mu backstage nga tebakola byakweraga nakwerabisa nakwemulisa bya kamera bayamba nnyo abamu ku ba politician n'abamu ku batutumufu mu entertainment ng'ajja n'akuwa n'emmotoka n'ovuga nga wataddeko akakaddaaka. Omusango gwa Sebufu gwali nnyo gwabya bizinensi mpalanaza abo mu bizinensi okusingira ddala. Ate ne president amanyi ekituufu. President yamanya ekituufu ku Samusoni Mande naye nga baamusibako obuyeekera ali Sweden. Bamusibako omusibe? Atoweza yabukola. Samusoni Mande? Tabangako omuyeekera. Tabangako omuyeekera. Ya exposinga bubbi bwali ku gundi e Dar es Salaam embase ya Uganda okugula ebyokulwanyisa neki ne bagamba katukunyiga otuwulire. Ebiseera bya Samusoni Mande si ebiseera bya Itongwa ne Kyakabaale simanya Kyakabaale mulala ne Samusoni Mande mulala. No, Samusoni Mande ne Kyakabaale babafunanira wamu. Ye Itongwa ate ye yali wano mu sento ng'ayeekera. Naye Samusoni Mande ne wotuna baatuuka n'okumusiba nga twalina musango gumuguddwako nga tewali fayiro. Yes. So kaakati ebyo byonna bye onoonye justice system nti wotuna luzira eyali abantu emitwalo 2 ekituufu kati eri mu mitwalo 8. Nga naye abasinga abasibe abaliyo obusangosango yali agira enseenene KCCA ne bajjuddeeyo. President waalina okukozesa ekyo asonyiwa abantu abo. Naye kati andi yatoowaana muwane ogamba kati nga Sebufu kyamusibe ekituufu akimanyi. Munne n'amulekayo emyaka 10 n'okusoba aliyeyo. President? Ate nga yali musajja we y'omu ku baali bawagira ekibiina kino n'okuvujjirira. Omanyi abakulembeze engeri gye balwana okubalansinga interest mu gavumenti. Ojja kwesanga president oyogenda okutanga waliwo omunene mu gavumenti waliwo naaliwo ng'olina okutuuka n'osirika. Gwe president n'osirika. Ng'otya abantu ate b'okulembera bw'owadde n'obuyinza. Gwe omanyi gavumenti gy'olaba eyo ebeerako ne bapawa bulooka abantu ab'amaanyi. Kati president atuuka n'abo ogenda okugirabo oti gundi yaaliyo n'akisirikira mu kireke kiyite kigende mu kireke kiyite. So abantu bangi babeera ba victimu olw'ebintu bwe bityo. Okay. Yes. Victims gundi retired Kano Dr. Warren Smith Kifefe Besigye omwaka gwaweze weddu ng'ali eyo
bamukwatira Kenya Nairobi emisango gye bamuvuna ne bateeka mu kooti y'amagye ne bamukyusa ne bamuzamuza bulijjo ne bailo paka kati mwaka mulamba Besigye omu ku bantu abasinze okubeera mu kkomera naye batitasibwangako mu ngeri bweti mwaka ne gukuka era baali bakakwata Besigye nze omu ku bantu abaawakana ennyo naye mbagamba nti awo tewali buyeekera nnyo tosobola kujja n'ogamba nti omusajja wuuli baamulaawa tino yafunyisiza muwala wange olubuto omusajja baamulaawa yafunyisiza muwala wange olubuto tyagenda na kuzaala empaka ziba nnene nnyo obujulizi bwe baleeta ku Besigye obwo buyeekera ne mu nsi eno tetunnaba kubufunako bukyanga ensi ebaawo hybrid gorillas si bayeekera ofisi ya Solicitor General ne DPP balina terminology ze bakozesa obuyeekera buli hybrid nnyo bukyanga ensi ebaawo paka kusematalo okufunako omuyeekera agenda n'agula surface to air missile nga yaga kuba bombo barracks tetunaba kubafuna mu Africa wano abayekera Besigye obyekera bya yalese ku buli hybrid tubulinde emyaka nga 275 lwaki ekintu kino njagala tukyetegereze obuyekera bwonna mu nsi tumanyi nti n'abayekera balina okugetinga adopted ku environment gye baalimu weebeera nsiko ojja kubasanga abayekera bali mu bibira bwe libeera ddungu bajja kuadoptinga ku mbeera ez'eddungu balwanire bu oasis ewaba amazzi abantu weebutyo w'ogamba Besigye nti nno yali agenda kujjako gavumenti mbu baamukwata akolaboratinga n'abatunda ebyokulwanyisa Switzerland is a neutral country tediringirangako mu bya okulwanyisa nebe twatusoma twakisomanga name one neutral country that you know ngo take Switzerland ebyo tebimanyi singa bagamba nti yali akolaga nga be Bulgaria agemanga gasingo tuguze ebyokulwanyisa twagula ebivumba by'ennyonyi awo ekyo kikuwaako weakness waliwo obulimba awo then ku bye yali agula abayeekera bonna ng'ogyeko mu South America ba drug cartel be basobola okugula ku byokulwanyisa eby'amaanyi ennyo ku lwaki abeera ne territory n'ekitundu nti nno ffe kaakati basinalawo cartel tuoperatingira mu state bwet tuyina territory yaffe gavumenti terinnyayo nti osobola okusimba wali surface to air ng'osobola okukuba ennyonyi Besigye singa yali ayina akatundu ku Uganda kawambyeko nga yakayina mu control awo buyeekera bwe bwali badde busoboka nga bwe bagamba nti yali agula surface to air akube bombo barracks mayombo omanyi oluzungu surface to air kitegeeza ki nti no ng'osinziira ku ttaka okube waggulu oyagala kuba bombo barracks osobola surface to air ate okube bombo barracks ekitegeeza okuba bombo barracks baali badde bagamba nti yagula air to surface eyina kusindikibwa nnyonyi Besigye atayina nnyonyi air to surface yali badde agijja wakube bombo kuba bagamba barracks zonna bombo yali agiyina ku lupapula Rubongi ey'ettololo yali agiyina ey'ekaveera ebundi bujo yali azina zonna agenda zikuba ekyo ne Russia kyagirema ey'Ukraine okusobola okuwamba Ukraine yonna bakube buli wamu Besigye yali ayinza kikola atya obwo buyeekera bwa kiyaaye kye bagamba okugula gundi surface to air oyina okugula ekimotoka ekisobola okulookinga missile eyo kibeera kya ttani kumpi 15 ekitono era wano abayina ku bimotoka ba M23 kuba bayina territory gye bawamba be basobola okubeera n'ebyo so obuyeekera bwe bamusibako buli advanced nnyo obuyeekera Besigye bwe yali asobola bwakudda wano bwokya emmotoka mu Lwera bakole obwo obuyeekera busoboka ng'ebyali ekicwamba yes so kaakati wano nagambira nti Besigye ekimuvunaanya it's political si buyeekera olubigwerawa birina kugwera balina kutuula butuuzi na mukama waffe naye mu kooti tebijja kuggwerayo bajja kwebuza bakole buli kye bakola ngera emisango gye bwe gibadde ngera bwe gibadde nga bwe bamusibako ogw'omuwala nti yakwata omuwala ate ekirala President Museveni yakugamba ng'ayogera tesaawa yonna agenda mu ggulu
ekyo katebe kukyogera naye omuntu bw'aba afa bayita mu stage sigaye nti president agenda kufa wabula nkuwa stage yatugamba ekyo nze nkuwa stages omuntu zayitamu ng'agenda okufa waliwo stage eyadinaayo batuka ne bagamba nti omanyi kirabika eddagala liwedde yogera n'ogamba nedda kyemugamba naliri n'ogaana naye nga bakugambye bakugu tekyali nti babaziika wa nti bukomero nti bakuze bukomero tewakyali ddagala nti tekisoboka nalino liganyi wova mu stage eyo nodda ku bargaining with fate notandika yi katonda singa onyongeddeyo kale omwaka gumu akaana kange ne kamala P7 n'otuuka eyo stage negaana olaba ng'obulwadde bweyongera nodda ku acceptance mumpitire omwana wange mumpitire gundi so president Museveni naye mulimu ebimu byakwa siga nti naye nga bikulaga nti obukulembeze bukola ki bugenderera mu situation ng'eyo amawanga gonna tokkiriza muntu kalintalo kusigala mu ggwanga nga essaawa yonna walina ekiyinza okubeera transition eyinza okubaawo tokkiriza Besigye kubanga ali free ajja kufuukira Besigye kalintalo ebyokulwana abisobola mugezi nnyo w'omukkiriza okubanga yeetaaya nga president ogamba essaawa yonna waaligenda mu ggulu nkoma kisanja kino transition ebanzibu nnyo amawanga gonna bakalintalo babasibira wala nga transition kyalina amasanyalaze naawe omwana aliko amasanyalaze kati mulala nnyo ati waliwo situation wetuuka gavumenti ezikyuka tezikyuka nnyo n'abamasanyalaze mu Africa wano zikyuka nnyo n'abantu bali militaristic kiddemu ekyo gavumenti esinga mu Africa wano tezikyuka nnyo n'abamasanyalaze ngenda kuwaako abamasanyalaze tunafuyiza nnyo Etienne Tshisekedi Kongo yalina amasanyalaze okumala emyaka obukulembeze bwakwatibwa bakabira abalwa ab'emmundu ne bukwatibwa mutabani we batyo then gendo labe Zimbabwe Morgan bakuba Morgan ng'ayina essanyalaze ng'ebibuga Mugabe tasobola kwatako bula gundi Harare nga tazikwatako bamaliza Munangagwa yabukuttemu obukulembeze so wano mu Africa tetunaba nnyo ab'amasanyalaze okuba ne impact enene kuba obukulembeze bukyuka mu ngeri endala ne bubayipasinga engeri entuufu engeri nafuyizamu ab'amasanyalaze ate ab'amasanyalaze balina impact naye nga chances z'obukulembeze mu Africa wano ku regime ze tuyina ennyo buyitira nnyo era mu bantu abalinamu ka violence bamaliza nnyo nga bakutta obukulembeze tuwawule violence yagiraga wakozi kubaka Burkina Faso isimi goyita gendo labe bebaliwo gendo labe wano gundi ono yadirira Debi Chad ne wa bebasenga mu Africa bebatyo kakati na president Museveni teyeralikira nnyo amasanyalaze wabula yeralikiro n'alimu ako ka force aka violence talina kyamutyamu yadde tayinza kubanga asulanga lumonde mu kikata amasanyalaze kiba kizibu nnyo okuteesa president Museveni bajja kuyiiya engeri zonna gwe amasanyalaze bakuwona omalodde wali otuule naye n'alimu ka violence bajja kumuyiiya Besigye 2016 gwomanyi eruweeraawo n'abako ne meeting ze baatuuzanga ng'okutuula mu meeting qualification ng'akalulu kaakagwa ka 2016 essimu terinnyayo peni tegendayo terisikulwa ng'owandiika bunnooti bye bateeseza nga bateesa kujjako regime Besigye we yali mubi nnyo obwo bwe buyeekera obusoboka naye si buno bwa surface tu so Besigye okuvaayo kuli political ayinza okuvaayo nga kalulu kawedde naye ate n'ekisanja ekiddako olw'okuba transition tugiraba eri imminent kiyinza okubeerera obubi Besigye ayinza okimalako ennyo ng'ali mu makomero oba n'ekizayiro naye kakati naffe ati betukola byamaanyi kuba gwe kati wotandikira olutalo lwa Indian Ocean nawulidde kakati tuluuse Mudavadi ng'alina statement z'akoze ng'ayanukula okukakanya ekintu ekyo omusajja okugamba nti Indian Ocean yange twakitegedde bubi oba twetaaga naffe tulwanire mabega tuteiminge our territory it could be one of our lost territories kijja tubeerera kizibu ebintu ebimu waliwo ebyakyama edda kijja tubeerera kizibu wabula kirina kuba kyakuyigirako eri abakulembeze n'abajja mu bukulembeze nti waliwo ebimu byojja okujja nga tojja kubikyusa yagalagana osanga omulema nga polio yamukwata n'amanya sikyafuna kugulu omusanga akozesa emikono n'atambula naye yakkiriza nayiya nsobola nti okukozesa kyennina nakozesa emikono n'osanga atalina mikono ng'asobola okuwandiisa ekigere asobola okuliisa ekigere so Uganda tetulina mikono tuliisa ekigere tukirize ekyo byakyuka
amateeka agafuga treaty yali ya 1696 ya Westphalia Germany ye yateekawo kye bayita sovereignty of a state nti eggwanga liri sovereign over its territory byebitundu eggwanga byerifuga. Indian Ocean kaakati tetulinaako access unless nga tukyusa endagaano ezo za sovereignty nti neggwanga lisobola okutandika noddamu n'okireyimingako okusinza ku nsonga bweti ne bakutemerako akatundu ekitaliiwo. Kenya ina right ku nnyanja yaayo. Wabula kye tulina okumanya ki President Museveni kyakireyiminga kyo mu buntu kituufu. Water wars zezimu ku ntalo ezikyasinze wano mu Africa. Mu lutalo lw'enkaaga mu etaano Isirayiri ne Jordan balwanira river Jordan okamala. Isirayiri terina nnyo control ku river Jordan. Nga gye balwanira. Yes. So entalo ezo ez'amazzi zigenze wala mu nsi. Ethiopia we yazimba Grand Renaissance Dam. Misiri enkayana ezaali awo kitalo butalo. Lwaki Misiri yeri ku Delta Nile gyeyiwa. Survival ya Misiri yonna eyimiridde ku Nile. Water levels bwe zika irrigation ebanzibu. Grand Renaissance Dam amazzi gokka ge baafiiringa galeetera 25% amazzi okusalikako Misiri geefuna. Ne kireeta enkayana ezitagambika. Paka Ethiopia lwe yagamba lwampaka nino gizimba. Trump n'atuuka okugambako president wa Misiri bagikube. Yatakyawulira. Naye ng'Ethiopia egambye tujja gizimba lutalo lw'amazzi. Tegeeza bino biyinza okusajjuka. Entalo z'amazzi mawanga mangi ziviiriddeko entalo ebintu by'amazzi. Naye wano tekijja kutuukawo. Omutima gwali gutandise okuntujjira wano. Just mbadde nkulaga nti ekintu ekiyitibwa amazzi lema kukizannyisa nnyo. Mugundi Bolivia waliyo kye bayita Cochabamba Wars. Abantu nga balwanira oluzi balulizinga nga wolaba kati we tulina muyenga we ba generating amazzi. Ne bagalizinga ne bagawa private company. Abantu baakuba omugge Bolivia okuzanyira ku mazzi. Ethiopia 1934 yitalo Ethiopian crisis. Otalo lwaliwo wakati wa Ethiopia Haile Selassie Mussolini lwava ku kye bayita war incident. War nga kiki? War waliwo akatundu bakayita war mu Ethiopia kiri UAR naye mu luzungu tukikozesa nga WU. Waliwo ka oasis mulimu ng'eddungu Ethiopia naye waliwo ka oasis omuli amazzi nga mulimu enzizi 365. Enzizi ezo bonna abalunzi nga gye bagenda ng'osala ekitundu kati nga Kampala wonna waliwo oluzi Nankulabye waliwo kati abalunzi bonna be bakuŋŋaanira. 1926 Ethiopia yajja n'ekiwamba Italy n'ekiwamba ayyaye ekyali awo. Ab'Ethiopia baavamu ne batemula Abayitale kyavamu Italy Ethiopian crisis. So entalo z'amazzi kintu kikulu ddala wabula obubaka obulina okudda eri President Museveni n'abanajja mu kukulembeza after President Museveni. Ebintu bino mukozese kyembagambye woba toyina mikono kozesa amagulu. Kakati wakedde kusoma wano era ogawulina amawulire standard gauge dream gets closer. Lwaki yali tutte emyaka 2 nga standard gauge tetuuka? Banofe batandika yaggwa bajja extending egenda na Rwanda Burundi bayina electric railways banatera kudda ku bullet trains ng'amawanga galize gakola mwamuli ku kitrain ekyamwe ekikungujja mukungujja. Mwali badde priority mwaji wa standard gauge ne mutayomba na Kenya train ne batambuliza ebintu. Amawanga ga Europe agalirandira okuti ekigayambye okukula kyekyo kuba nti no bateeka mu infrastructures. Yes, investments. Nafe budget zibadde ezenjawulo financial years ezenjawulo myaka nga 10 emabega. Tubadde infrastructure nga tugirowoozaako ekisukiridde. Okugirowoozaako n'okuteeka mu byanjawulo. Flyovers atwayiwola newola. Batugamba mu China it is easier to know what to do than doing it. Kyangu nnyo okumanya ekyokukola okusinga okukikola. Mukimanyi standard gauge tugyetaaga. Lwaki ssente ate muzizza mu bitagasa? Nga biriwa. Bitagasa mu kakati 2017 ebimu ku binyize ku ggwanga lino. 2017 President Museveni byatwala proposal mu parliament nti nno njagala kwongeza ku ba advisor bange yali alina 145 ba advisor. Ayagala kwongerako 18 bawere 163. N'atwala proposal nti ba advisor bajja kuba batwala bilioni 2.5 okusasula ba advisor. Imagine sente ngeso. Is that a priority? Not at all. President Museveni yeetaaga ba advisor ki? Speeches wa muwabya. Mazo kwali wa muwabya. Tetujja kwekwasa bakuwabya.
gwe omukulembeze gwe twakwasa right yaffe tukulembera fe abakuwabya tebitukwatako. Okay. Mayumba wemba wajje wange n'owangula omuwala n'omutwala tojja kugamba nti omuwala lwaki akoze nti anti waliwo omusiguze naye nga nze nsula naye nze mulabirira nojjanga eriiso teririimu tibane muvunaana omusiguza gwe twakwasa omuwala President Soye twakukwasa eggwanga oba waliwo abakubuzaabuza gwe tuvunaana naye waliwo balondaga bansonga Betty Olive Namisango Kamya yabadde IGG yeeyongedde ku lukalala. So awoze ensobi ze tukola nti politics era politics oyo yayononye eggwanga lya South Africa oyo wa cadreship ti ono kada ono twazirwanako ono bwatyo ono bwatyo President Museveni mwana wa mulwanyi President Museveni yayagala nnyo obuyinza ekigenza ewala yayagala oba twamuwa nnyo obuyinza yayagala obuyinza yali waddembe okuga George Washington yali yasingako ne ku President Museveni ye yaleeta America okufuna independence kituufu yamalako ekisanja by'ebibiri ne bawandiika petition abantu nga miliyoni 2 nga bamusabadde yeesimbewo yagaana ye nga yagaana nga abantu bamukasa lwaki ye President olumukaka nga yakkiriza alwakuba mukazi singa buli akugezaako kurepinga ng'ogwa buli agezaako ng'ogwa tewalabayo ekibinja ekyaga muzeeyi n'omala teweesimbawo ojja tulaba baali mukoze eki bali mukoze nange nebuuza bali mukoze emyaka ja president n'abavubuka abo emyaka ja president gikyati ejo atya kufa atyaki tikubanga bangambye kuma so President Museveni yayagala nnyo kaakati n'akosa minisita zonna esobola omubeeza mu bukulembeze atya nti yali alina okwetooloola abantu bonna be yeeraliikira bamube kumpi Betty yeeraliikiriza Kamya yali alina Federal Alliance yali ali mu FDC yali ali mu FDC yeeraliikiriza ki Federal Alliance yeeraliikiriza singa FDC yeeraliikiriza singa nuku omanya FDC y'ebiseera ebyo gwe yali we yatuukira omujjayo omanya agreement mu kumujjayo President Museveni omanya agreement ze ne Moses Ali zaali zitya lwaki ne kaakati ti Moses Ali ne baba mutwalira ku stretcher alina okubeera agreement ze baakola nti Gaddafi yali abawe mundu yawa Moses Ali tinawe lwanisa Obote ne Museveni nti anaakwata obukulembeze waba Moses Ali yakutte ne muno abadde alwana eri muleete mu gavumenti waba Museveni yakutte era bwe kyali President Museveni lwakwata obukulembeze Moses Ali Juma Olisi ne bavaayo yes bani ne bako naji respecting kaakati okusigala mu bukulembeze alina okusigazaawo agreement ze n'abantu bali baleme kumuyeeke n'abaana abamuvuganya kyovola President Museveni nti ayingiridde nnyo n'opposition agisensedde tino fe batugamba nti it with the devil bolya ne sitaani but give him a long spoon naye muwe ekijiko ekiwanvu tasembera nnyo ku omuleeta ne mulya naye ku mmeeza naye tasembera nnyo ku lujuliro abeera bbali eri so President Museveni kyakozesa Betty Kamya muleete lya naye omuwe ekijiiko naye atuuke ne gundi muleete abaali badde bamuteekako akazito omaliriza bonna abalina Mawu baali basajja b'amaanyi yamaliza abawadde nabo ekijiiko ekiwanvu naba Betty Kamya alina omuwe tayinza kukiza Betty Kamya kati kugenda aba alina okumusika amusembeze kyova olaba alina baadivayisa bangi tinewaba talina paati gyagenda puleyinga kati Betty Kamya bamuwadde mu general duties erimu biki yesije yali awaddeko nadduli oba portfolio yali portfolio byonna biri awo bifo olwo yamuwadde muwadde ekya general duties president amagezi yeetaaga ki ku general duties Betty Kamya alina expertise mu general duties olwo yamukoze ekyo kyamukoze yamuleese buleesi nti naawe njagala ombe kumpi saagala obeere wala simanyi byonoonyumyanga eyo njagala ombe kumpi Bufalansa waliyo omukulembeze baali bamuyita Louis the 14th yaddira n'azimba olubiri lwe Versailles n'ateekako lubiri olusinga okuba expensive naye yateekako bannobo bonna abaali balina ettaka mu Bufalansa buli omu ng'alinawo ennyumba nti we munaabeera nnobo ng'oliweerakayo jagenda eri okuŋŋaanya amajonji ekere nkwagala wano ku lubiri nga nkulabako bonna nga balina kusula Versailles akendeeze ku bwegugungo kati President Museveni okwewonya buli omu Betty Kamya tumugye wano asigale nga advisor tomanya biki byanaakola nga tandi kumpi Miriam Matembe mwetaaga tuyiye ekifo tumuleete Miriam Matembe amba bubi oyo tumuleete naye kati bano batiisa okusinga bakayihula batinyefuza n'abalala President Museveni ate ab'amagye alina waadiiringa nabo abo bo bamwanguyira alina waadiiringa nabo naye ate ono ataliwo amagye amukaluubirira
Okay. Olunaku lw'abaami weekend tuba tujaguza olunaku lw'abaami njaga tuwumbewumbe n'ensonga y'abaami Men's Day. The man in me. Abantu bangi tebamanyi nti abaami bafuna ebizibu ebitagambika. Abaami bafuna ebizibu bingi. Omwami ne bamukubira ewaka omukyala tajja kwogera so omukyala ne w'omusongamu asobola okugamba banneyiba bonna nti bankubye. Naye omwami bamukuba wovira no yogera omukyala yankoye wajagamba ogwogusajja sajja. Ekisajja ekikulu bakuba bani. So kaakati abaami basanga ebizibu bingi. Bambi ebisinga ne batabyogera. Kaakati ensi yerooza nti bo tebalina bizibu. Tebalina bizibu. Yes. Okay. Naye nga basanga ebizibu bingi. Mumanyi olw'obudde. Olw'obudde tukunzike natumaliriza. Nga tumaliriza njaga okuwa kasitole akakwatagana ku baami leero si quotation. Si quotation. Yes. Mu mwaka gwa 2009 omusajja baali bamuyita Brandon Preview yali mu kitundu ky'e Chicago. Yes. Yagenda n'agulira girlfriend we njaga obalaga ebizibu abaami bye bayitamu yagulira girlfriend we mmotoka aba yakagimugulira ennaku nnya ne baawukana amuyiyemu ekidduka omusajja agirijesanyiriza emmanya g'omukyala kye yakola kiki yagamba kale naddira emmotoka n'agenda agiparkinga ku kisaawe bakiyita Chicago O'Hare Airport ye busiest airport in the world n'agiparkinga nga onooparkinga ku street multiplex weekyaginga okuva 2009 paka 2013 yali eyacumulatinze receipts 468 eza multiplex yeeri nga receipts ezo zivaamu emitwalo 10 egya dola we bajja ne bagamba emmotoka eno esusa okujja okukwata ng'erimanya ga girlfriend ye yasasula omanyi okusasula era girlfriend kyamusukako naggula w'omusango ne bawuliriza ne bamugamba katukusaasire kazifooka emitwalo dola 10,000 abasajja bwe batubya ebizibu bye bayitamu. So n'olw'ensonga kitegeeza nti abasajja oluusi batera okulowooza okutunuulira ennyo ne ku basajja abasajja balina ebizibu bingi nabo lwakuba babisirikira nti w'oyogera agazibu go bagamba oli kisajjasajja. Spark TV ne Uganda National NGO Forum bayita abantu bonna mu bbendo bino ly'e Masaka omuli abaddukanya ekibuga Masaka abameeya aba divisioni abaami b'amasaza abakulembeze olukiiko lw'ebitundu n'abantu bonna okwetaba mu Spark Baraza omuli okukubaganya ebirowoozo ng'essirano lyakuteekebwa ku kulonda kwa bonna okwa 2026 era nga manifesto y'abannansi eddembe ly'abalonzi n'embeera y'ebyobulamu Masaka n'ebitundu ebiranyo byakusibwako essira mu kubaganya ebirowoozo bino. Spark TV Baraza ng'eriwamu n'ekitongole ki Uganda National NGO Forum yakubeera ku Lwokutaano luno ennaku z'omwezi 28 Novemba 2025 okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya awo ku Tropic Inn mu kibuga Masaka okubeerawo kwo n'omulimu gwo bijja kusiimibwa nnyo nnyini ddala. Bwetyo butambule Emmanuel Philosopher Kasozi Samuel musibe bulungi mweraba.